ebintu bitano byotayina gamba muntu nga wakamulaba omuntu nga mudating love yakatandika soko olindeko mugamba ebintu bino abamu nno mwangu wamuyina omumwa musimanze ndi amazima njogera amazima calm down kakana soko olindeko ebizibu bye wamwe nambemu fe waffe tulina ekizibu bwe kiti abaana abasmart basoma nze waffe nzali nga tegira mukitegeeza nawe totegeera so be careful ngogamba omuntu ebintu bwe biti bya family yo omuntu yakakulaba era avutena bakula so naye eralikirira simanya waffe baana balema tijange yazalo omwana omulema singa wange simanya bikiye kugamba olina ebizibu bingi omuntu agenda kweralikirira nina abatagenda gisevinga agenda kwa okay kamalirize adduke so ebizibu bye wammwe issues ze wammwe soko olindeko okuzogera oba tozogera yalimanyire eyo nga mumaze okuba embaga sabatalina walaga namba 2 ba exibo ne bibakola biwaitamu sima ex wange ebyo nabyo soko bitindeko tobyogerako byaki biyamba ki ex wange ebichi manyize negendereza abantu kati nalina ko ex bwati soko lindeko bannayi tebina kibiyamba tebigasa naddala nga bikuzza mabega nze kati simanyi lwaki abantu abanjagala bapisiza bwe kiba kikukakkanya because omuntu okulekawo nakudatinga nakulekawo abasinga temutamanyi tekitegeeza nti muntu mubi logically bw'okigamba omuntu ategeera kitegeeza nti gwayina ekizibu kuba teri muntu alekawo kirungi so logically bw'ogamba nti gundi yankyaye yandekawo tubula bangamba n'abantu okwewala postinga bankyaye okaba amazigo okola kitegeeza you are the problem. Yes, toina wo convincing abantu nti bakukyaye olwokuba gwe oli mulungi nnyo. So kiyinza okubanga waliwo issues endala naye omuntu bwatyo bwakiraba. Gundi yankyawa. Okimanyi nti nze bakankyawa gundi njagala omuntu kitegeeza you have a problem. Era n'omuntu yeeralikira lwaki bo bakukyawa. So tulowooza nti omuntu agenda kusaasira no agenda kulabanga kadeide. Namba 3 okuwakanya omuntu kundowooza ze enzikiriza ndowooza oba ebintu byonna tuteekawo nnyo mbeera nga wakasinkana muntu oli agambye omanyize munnaye tuli basiraamu era nze nzikiriza abasiraamu balungi nedda kati kankubulira abasiraamu ekizibu kyabwe otandikiddewo wakanya omuntu waliwo ebintu ng'omuntu agenda bikyusa olina kukkiriza so bwakugamba nti munnaye kino oyinza okuwakanya ebintu ebimu byayogedde notutandikirawo wakanya muntu temunaba kuzimba kintu mujja kayana musulewo ebyo ebintu nga mugenda kayano yagambye mpagira people power Kyagulanyi asinga ate gwe nedda Kyagulanyi simanya biki omuntu muleke no yanguye oyagala mu akanya kuteekawo mbeera so jizo oli wamputu ekkirizo oli abeere n'ebintu bye kugambye mugambe ya by the way kyogera kituufu kati kiveeko mangu tekikusparkinga nti utandike kyogerako nnyo nedda olina byokkiririzaamu naye alina byakkirizamu n'abantu abali mu family abafumbo balina differences but tebazikulembeza kitegeera so obodde tinze omuntu mutandika relationship toyanguwa nnyo kasola nga mutandise okkaayana n'okusika omugwanga mwakeeraba first pause kiveeko nonya emboozi endala waliwo ebintu nga mugenda bisuulawo nga temugenda kukkaanya ate gye munaamalira nga buli omu anyigidde munne kati kibaleetera obuzibu naye ate muyinza okuba nga eyo maaso mujja kkaayana naye nga temulina gye mulaga mumala okkaayana mulina obwana mulina twajja dda twakola dda omukolo mukaayana ebyammwe naye kati wano muntandikwa omuntu akweraliiki namba 4 weetaaga obuyambi olina obuyambi bwe weetaaga wandyagadde obusaba omuntu ono naye nga mwakeeraba sooka olindeko bakubanja rent olina ekizibu essimu yo yayatika sooka olindeko mukwano omuntu ne bw'abeera mugagga atya nga alina ssente zenkana zitya do not rush okumusaba obuyambi takumanyi talina bwakuyita teri muntu eyo ayiiya ali mugezaako okukulaakulanya bulamu bwe anoonya abantu bakuyamba abantu babeera bakulimba nze najja kuyamba abantu my goal is to help people abantu baba bakulimba abantu baagala okukwatagana n'omuntu ng'amugattako so sigala n'ebizibu byo olina ebizibu badde togenda kufa naye omuntu wakamulaba ate gw'olaga nti abantu simanyi lwaki abantu balina nnyo this issue of okuleeta ebizibu byabwe eri abantu ne buba mukwano gwo omuntu nga wakamumitinga soko zimbe enkolagana okitege soko zimbe enkolagana omuntu atisobeko omuntu so omuntu asobola okubanga buli kimu akiina ky'oyagala naye nga tanakumanya tanabakutegeera so abalaba nga ate gwe olinga zze mu life ye okumwona so soko olindeko ebizibu byo bisigaze era tobyogerako buuza how are you ndi fine ndi fine odde n'ebizibu byo okabe wekka waka because bibyo singa tomusanzira wali baddewo so toteeka nnyo omuntu mu bizibu byo nga wakamulaba si yakuzaala naye alina ebibye so be careful ngamba nnyo abantu bali abantu nga you are problematic wekanga toyina gw'olina emikwano gyonna gikulesewo mbu abantu babi tebayamba but you are rushing into
bring your problems to people nga sibe babi kuyingiza. Number 5, over impressing. Okwagala nnyo okulaga omuntu, okukyamula omuntu, okumusanyusa, okukola ebimunyumira. Sooka olinde kokko. Eri abantu nga mulina ekizibu nti bw'otandika relationship oba ojagadde oyagala nnyo osanyusa omuntu, oyagala nnyo mukolera kino, mukolere kiri, oyagala nnyo oku over impressinga n'okulaga nti you are into the relationship ate nga yakatandika. That is a bit scary. Era kiraga omuntu ali desperate, omuntu ali logic aba yeebuuza ono yakandaba, what is this is too much, checking on them morning night, simanya omukoledde kino, mukoledde kiri, I've done for you this, like oyanguye mutadde ku dipi omukoze kino. So that is too much. Era kyeralikiriza omuntu yakakulaba because yaba akimanyi logically sina kyenakoze, so it is too early. Either no muyaye oba maybe yali awo falafala oba ina makazole mbongo. Yes, nze bagamba ebintu bimukola omuntu ngirya kinterpretingamu. Ofunye omuntu kaseera katono alaba nga okola nnyo ebintu bingi italina kye yakoze. Yebuuza what is your mission, what is your goal. So be careful. Manya wokoma omuntu akusiibudde n'omutera ku message ka good morning takazeemu mulinde. Inda wanaddamu, yes. So don't over impress or try to overdo so much. Okole nnyo ebintu ugeze ku date oli tuse ngolaba emboozi takyagirimu gwolemedde ku mboozi mukubira okola ki. So don't over impress. Gendera ku pesi y'omuntu kitegeera bwaba kuba kati lya abantu sebo nga ye bwemutandika relationship nutamuddamu already she will complain, or you will complain, oh this and that, oh this, you are not easy. No, don't overdo too much. People don't like it. Take your time, mpola. Yeah, nebo chamuse nnyo yagadde nnyo the relationship. Yes, people post about the relationship. Bakatandika relationship we bati. Naddala abakyala bate nokola ebyo ebintu. Musajja yakakulaba bwati mwogedde. That very night kusitas nogamba something is coming. Waliwo ekijja kyemutagenda. Waliwo ekijja. Abagamba siri fumbirwa, abagamba siri wasa essaawa yonna. Kati omuntu bwakiraba agamba ono alina buzibu ki, alina byakika bye bimulondoola. So don't rush into things. Calm down, kakana. N'okugambako abantu by the way bagamba abantu telling people about the relationship. Talina we yatuuse. Talina we yatuuse, you're telling people. Gamba ko omuntu omu maybe ali close nawe nego gambye abantu tadde you get it. So bibita akole ate munayo ja kubeera n'ebibuuzo bingi ebyokuddamu.